Fani nina ekirowooza tekikukolera. Kirowoozi ki ekyo ky'oleese ate wenna ndaba oli musanyufu okyamuukire. Ate nze omumanyi era bwe mba nkyamusa omanya aliwo ekikyamusa njagala tutambulemu leero. Okimanyi tosobola leeta kiteeso nga kyakuzunga kuvaaka kutambulamu ne sitakigula tugenderewo. Kyenva nkwagala Vani obeera n'amagezi kyenteesa ky'ogenda nakyo n'obeera wano mmande ku mmande n'oli akawunga n'oli amatooka amanyigisa omulawo bana y'amazima twerowoozengako ng'abaana abawala. Okitegeera kuba tutudde nnyo n'ewaka nze njagalayo ne ku bisajja kuba ndudde okufuna ku bisajja byensijamu ssente kana akasajja kaggwamu nayo ka boyfriend njagalayo ebisajja byange nga bina. Abasajja bana bonna nze njagala bisajja byakuula kujjamu ssente kati ennaku zino obwavu obulaba buli wamu. Nze pulaani yange tebadde mu basajja naye gwe bwe bayeeyo tewali buzibu nze njagala tugende tulye ku bintu ebirungi ebiwooma. Naye kati kambuuze gwagamba nti ddiiru zo teziri ku basajja oyinamu ssente mmeka? Nga nakomye okutegeera nga toyinaamu yadde 10. Ebyo tebikwata kulaba Vani bwe mba naawe nze mba mugumu tufumba obwongo tujja kulya. Ensonga lwaki nti ddiiru eyange ekola naye mbadde nyina n'ekiteeso ekirala. Ate kiri nze mbadde nteesa kino kisinsiya tukiyite tukiriiremu bwe kiba kirina ssente okimanyi ekyekyala kitera okuba ne ssente ne kyekunyiza. Semutwala owulira naawe pulisira ne bw'aba tategeera naye nga yayinamu ssente ogenda awo tutwagala naye ekkuba entandikwa tulina kutandikira ku kino ne tulya ku zaakyo. ate bw'oyogera ku kyakasente ate olaba ekyo ekiwala kisiru sere bisinga kyagala nnyo zunga naffe tekimanyi nti ffe tuliira ku kyo. Ez'omusiru omugezi yalya tukiyite naye ku luno sibiriimu nnyo gw'oba omuyita. kati gwoba olaba naawe ekyo kisobola okaluba ku ngeri gye kyagala okutambulamu naffe kisobola okusikattira. Y'okuzunga naffe ayagala walayi muyite. Naye bwe kiba tekirina tetugenda nakyo. Eyo ate tuba tumutwala wa ddiiru yaffe tumubalako kasente. Kati mbeere emabega tukikirizise kigende naffe. Sensiya! Sensiya! Wangi? Jangu! Shobadde weebase ng'otunula bubi. Gwalabye mbutunula bubi. Akawala ko nali nkalina ekyaddala naye amazima gali nti kali awo tekategeerekeka nga kayaye kabbi kati nsazewo at least ngende naawe niwankubadde tolabika bulungi era abandi abo bayinza okugamba laba yeetulisirizaako bbomu naye kituufu nze mmanye ekyama kyange njagala nga buli wenkulaba oba wenkwagalira nga nkufuna nange omubiri gwange gweyagale negambye nze kennyini nga tewali aŋŋambye kanfuneyo ekiwala ekibiibibi ekitategeerekeka nga tewali agenda kunvuganya nakyo. Okitegeera nga buli wenkyagalira nga kibeerawo wenkyagalira nga kibeerawo tukitya kubanga ndi mwana wa mugagga buli kimu weekiri naye olwedde kigenda kuyamba ggwe obubi bw'olimu nsobole okukulabirira obeere ng'oli wa kabi ate sikanjira ntambulako naawe kuba kati ggwe olabika oyina empisa. Okitegedde kase? Nkitegeera. So ngenda kwagalirayo nga bw'oli ge mazima kuba kati nsuubira naye nja kubeera musajja ayina ng'essawa yonna we neeyagalira okuba naawe wenjagalira okubeera naawe nga nkufuna. Byonna mbiwulidde by'ogambye naye ate onootegeera otya nti nze siri muyaaye? Kaakati ku bubi bw'olimu ogenda kunjaaye otya? Olwedde toyina magezi nze nga bwe nkulaba toyina magezi gasobola kusinga gange. Oyina ky'oyinza okukola nzi kyesobola kulowoozaako. Naye ate nammwe temuli bangu kuba ojja kuŋŋamba ebigambo budde buno ate n'oli ogenda omusinkana n'omugamba ebirala. Ate aliwa gwandi mu maaso waliwo omulala. Kati nze nategeera nti oyo guŋŋamba nti muyaaye nategeera nti oba wamukyawa nti oba muyaaye yakubba kino oba yakubba nenze ndategeera nti wogenda otegeerera weewano ngenda tandika okufaako osobole okuba nga olabikalabikako kuba kati essaawa eno bwe nkulaba kale oli awo bwotyo kitange mugagga alina amajja tulina buli ekyetaagisa kyonna kitegeeza nyina ebisobola okubeezaawo n'olabika bulungi naawe ate kino kyama kyange saagala bantu balala kukimanya wabula okujjako ng'amaze okufaako. kale anyway nga bw'ogambye nja kukkiriza nga ewa mube muli abagagga nsazeewo okwagala sirina buzibu kansuubire by'ongambye tonnimbye n'ekirala ku mulimu bankozesa ate banfuga kwobwo obudde bw'obonjagalirako tolowooza nti ogenda kumpita mu budde bwe bw'oyagadde tekigenda soboka. Kati naakulabanga budde ki? Kigenda sinziira
tulina amasimu. Okay. Tondowoleza bali nti obandi buyaayo bandi ki naye manya nga bw'oli omugagga kansalewo nange. Nansanyusa obbasanga Miki gyebaleko bannange onnyumbidde kyovola nze nkwagala sinsi yaweefaako nange Katonda ngiraba ofaanana leero olaba ompaana era nti era kyekyo ky'oli kyatulwawo sinsi yambadde nyina ekiteeso kyendeese mbadde njagala tutambuleko tuveeko wano ewaka tugendeko out. Wenna olabise bulungi omuntu alabise obulungi osaana kutambula mu biddadi n'ebikutegula naye oba oyinamu akasente tugende ffenna oba toyinaamu osobola okusigala ewaka kubanga tubeera nnyo wano ewaka Monday up to Friday tuli waka tulinga abatali baana ba buwala tulina okutambulako ne tunoonya riziki zaffe ne twetega ku bisajja laba ennyumba gy'onyumyemu ng'ogituuza wano ewaka mu nnyumba tosobola yita mu kkubo ebisajja bijje nga bigoberera. olabye otya? Ekiteeso si kibi ekyo ekiteeso kirungi olanga bw'olabika bw'otyo oyinza n'ogenda n'emitwalo 10 n'otagikozesa nga mwe mulinawo mmeka Kyogamba tusobola okusituka wano ne tuleeta ekiteeso nti tugende out nga tubalidde ku ssente ezo otuyita banaku nti tetulinamu zaffe. nze nnina ezange zogulamu ebyange era nja kugula tugenda. Naawe tuleke bw'oba owulira nga toyagala genda naffe oli wa ddembe okusigala. Nze ebyo bintu byokuula sitera byagala. Atogenda kuula gwe kwata ssente zo zimpe nze ntuuke eri nkube pulaani y'ebyokulya. Gwe zonna oyinawo ssente nga mmeka? Ninawo nga 5. Kati emitwalo 5 gikwata ogiwoono tutambule tugende. Bw'oba owulira nga toyagala sigala tugende. Sigwandagira nja zimuwa. Ojja kusigala kuba nsobola otema etteeka n'osigala wano. Mama kati gwafuga wano. Tugenda kukaka kusiba mu wangu tugenda. Wama sinsi yava tomuwuliriza nnyo. Tomuwuliriza nnyo nkwendayiridde. Bw'oba okwata ssente zo kali akafo ke tugendamu nze nkamanyi. N'abalimu abaamu abategeka nze mbategeera. Bwe kwata 5 gimpe tugende tukole ddiirwe gwe tulye tunywe. Ngenda zikuwa. Tetulwawo zikwata oziwoona tutambule tugende. Siziinaawo wano ziri ku mobile money. Tewali buzibu nazo zijja kukola amma tugende. Kasita otumya ebyo byennyini ebijja mu 5 ekyo. Tugenda ntugula ebyokulya n'ebyokunywa. Ojja kututumiza wano obuntu obwalayisi ng'ate tukuwadde ssente zange. Kati 5 oba alaba kinene nje tugende. Kati awo tugende ozisangaawo n'ozironda. Tugende out. Tugende ate lwaki nsigala nga mpaayo ezange. Gye wampadde. Nyabo gyebaleko. Kale nnyabo nawe gyebaleko nnyabo. Kale nga ndi musanyufu obbasanga wano. Miki kati obikusa amaaso yessaawa nga nkwegayidde kufuna muwala levoyo awuzeemu ku magezi nkulaba singa wafuna dda naye obusiru bwo bulijjo toddangamu magezi naye kati ndaba omuteredde kyekyo ono muwala levoyo nze byenakugamba nga ono muwala levoyo mwagale nnyo Ofunye akasajja. Tokayise kasajja mukwano kuba nze bulijjo era nkwagaliza nyabo lindako nkubuuzeeko mukwano okola mu mmere? Nedda mukwano. Kuba endabika gy'ondabikiramu olabika nga akola mu mmere okola mulimu ki? Mukwano nze nfumba caayi. Ofumba caayi era byebimu n'ab'emmere tewali buzibu naye nze ndaba awookutte nyweza kubeera levoyo mufaanagana waliwo enjawulo ndaba mu bulaaka mwe baddugavu mwe beesiba mu bulaaka temunoonya yadde kafyusha yadde muli awo biwumba tutu byerere naye ononsonyiwa okuvumira mu kubeera mbadde envuma oli atategeera naye nyweza mukwano kubanga ekisooka oyo Miki ewaabwe alina ku ssente balina naye ye talina kubanga neze yali ampa nga musokoola nsokoole naye gwe nyweza nga era bwenkulaba kati weetaagisa kyenviiri osibaza 2 era tolina nkyamaanyi kyeweetaagisa ssente naye nze era nali musikamu nga neefaako. Miki obadde onogongamba Kiko kembadde nkugamba naye nkugamba kimujjawo bizinensi zo. Obwedda munjogera nako tambula otuviire. Miki nawe lakereka kuteekawo mbeera nawe ndi waddembe mukwano ndi waddembe obeera okuba nze nkwagaliza bisimaawo okutenyweza nze sikuyinaako buzibu sikuyinaako bbuba. Kale tambula tuyiteko ogende ne wotoŋŋamba kuba nze neereese jjawo obwamalaaya bwoyitawo kansuubire mukwano naye nga wookutte si wabi kalaba obuggulu. naye munnange omuwala anyirira kuba ne gyettundira caayi ajja n'agulayo obukyayi naye nga bamwogerako nti sereeya nga mpulira eri bamwogerako kale birungi byereere naye nga kyo kituufu olina okunfaako nnyo kuba anyira omulundi omuddako bw'anansanga era ajja kunkola kyekimu. Ebyo ebyaka akawala biveeko ekisooka kamalaaya nze nakaleka nga bw'okalaba era tekalina bulungi bwako
kalabika ng'akalungi naye omutima gwako mubi. Kandya ssente ne kandya ssente kaagala ssente okufa obufi. Kati guma nga bwe nkubuulidde ngenda kufaako ate obeere naawe ng'olabika ate oli waddala ngenda kubeera nga nange at least nenga ali mu mmotoka ennene. Ngenda kufaako. Naye omanyi nekikanziruke ngende. Bajja kunnoonya ate obudde bwebo. Bajja kunnoonya nga tebandaba. Kansube tugenda sinkana omundu oguddako. Gwe beera mugumu ng'asula ku ttaka nzondaba. Baby. Ngenda kussaamu ebinusu ggwe. Kale Miki. Bye. Akasatiro basatira